Margaret Semenyi okulumbibwa abadde mu mmotoka ye ng'ateekateeka kuyingira mu maka ge era wano abazigu bano bamusaliddeko ng'enjogera bweri olwo ne bamulagira okuva mu mmotoka ku mudumu gw'emmundu bwe batyo ne bakuŋŋaanya buli kyabadde nakyo mu mmotoka. Bane badde bali kujja polisi yagejja naye kati essaawa zino ne banajja ne bajjako era bigenda kutwala budde. Bawo omukyalo ono Grace Semyaji ng'ono akola ne mukyala we ategeezezza nti ye yasoose okudda waka era oluwulidde akayoogaano kwe kusalawo okufuluma okulaba ogubadde wabula abazigu tebamuganyizza kusembera ne bamutiisatiisa nga bwe bakuba amasasi mu bbanga. Akati yabadde afuluma bw'ati ababbi bwe batuukidde ne bamugamba nti fuluma mu mmotoka naye tokwata ku ki ekiri mu mmotoka kirekeemu. Kati babadde basatu, ababiri ne badda sayidi y'omusaabaze ne baggulawo oluggi, Bw'emmundu n'abeera eno. Nagenza okulaba okufuluma nga ndaba ababbi bali awo n'ensembera we bali ne baŋŋamba yingira neŋŋaana n'ensembera kati nadde ndi kumpi batuukako. Bw'emmundu kwe kuba essasi waggulu, kati bwe yakubye essasi waggulu abamu abadde baagala okusembera abantu ne basaasaana kati n'akwata ensawo ne baserengeta. Omu ku baliraanwa ba Margaret Semenyi ategeezezza nti bw'olwo alabye ng'abasajja abateeze mutuuze munnaabwe babagalidde emigemerawala ebisinga basazeewo okubirabira bbali. Kati abaami abo abasatu tebali bwe twategedde nti ki be baamuggyeeko ensawo ye ng'ebyo ebigambo tubiwulira naye nga tuliko eri ebbali olw'ensonga baabadde n'embungu. Kati mu kutya okungi twagenza owulira nga bakuba amasasi. Kati amasasi ago ge tweyongereddeyo ddala okuddamu okugamba nti nno tuddeyo tulingize. Ababbi twabalayo baserengeta nga bayitaano bwe bati. Atwala ebyokwerinda ku kyalo ky'Abaggu Vincent Kato ategeezezza nti kyannaku okuba ng'obunyazi bwe bumu buzzeemu okukolebwa mu maka gano nga n'omwaka ogwedde gaalumbibwa abazigu era ne gabbibwamu bw'atyo n'alaajanira abatuuze okuteeka amataala we gatali kubanga abazigu basinga kweyambisa nzikiza okulumba abatuuze. Nzana guno omwaka gwakatandika ate kyekintu kyekimu naye leero bamulumbidde ddala waka wennyini ng'ate bakozesa akakisa ku kasooli ali wa neiba awatali mataala bwe bafubutuse ne bamubba era ne bakkirira ne bagenda. Kati tumanyi nti ekintu ekyo kifuuse kya lubeerera kivaamu kigenda twala n'obulamu kuba omuntu watuka okubbira n'emmundu okubbisa emmundu n'akuba n'essasi mu bbanga kati twafunye obweraliikirivu ku kitundu kyaffe. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Ssezibwa Helen Butoto akasiza ensonga eno era n'ategeeza nti batandikiddewo okunoonyereza. Farida Nakayisa ne Paul Yisabirye, BBS Terefayina.